This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Aha. Why? Toko wa pichi? Zino ya kamaro kukuba atera jozeko. Nafuna kati aba ride now. Ride now. Ride now bebaliwa. Sebo kati kino kikacha pichi kyo solo okufunira ku app wonna woboli. Bakutwala wonna woboli bali safe. Element olaba njitadde ku mutwe. Bakutambuza bulungi nnyo bali very safe ate bayonjo. Tebavuga kibama. Tebavuga kibama nga bali abanzijamu amanyi. So banange ride now eri safe era kati kwentambulira. Twasobola okutuuka mu budde. Lero tuse mu budde kyewunyisa. Emotoka wagiparkinze. Emotoka nagiparkinze. Balaba wano. Balama ride now, let's ride now. So kati ke wafunye aba ride now. Yes. Kati amanyi ogenda sigaza. Kati element ogiraba. Mufune ebibakuuma omitwe n'amannyo. Namukozesa ride now buli woboli esaawa zonna bakukima. Ate bali very professional mbagala nnyo ate bayonjo. Waliwo ababoda abavaamu ebiku. Kale tugende tukole. Kakati walingawo bahaji abaterekanga minzaani muno mu hoteli mu restaurant kubanga obunankane obwali ebbali obuyumba bwabwe bwe baali bakookerako nga si nga buyabayaba bati okubumenya ne bazitwala bagenda batubbako minzaani nze nali nsembyeyo tugenda okujjenkera nga bagamba tewasibyeyo onzirasi lwaki tusanze waggule ngamba seru nina oba yayaguddewo seru nangamba nti nze nange nasanze waggule sawa ziwerezi tetunnamanya nti waliwo kye baatutte Haji Sowedi ne kiti Haji Sowedi yali atema nnyama ya kiti no oba taata wono arasa nnyo seka kiti yali kitaawe yali namusambi wa mupiira Haji kiti naye ku bibiri si byawula ayinza okuba aidha nga kitaawe obanga muganda we omu ku batoobe kati Haji kiti ajja okutema ennyama agenda okutuukayo nga minzaani teriiwo bakomawo ku hoteli abaana mwakoze mutya minzaani eriwa batubiirawo ate omanyi omuntu ataakoze ekintu twekazakazaawo ani yagirabyeko tetumanyi nti ebintu biri serious batututte batukubye kwerosi batugaa tubawaddeyo essaawa 4 bwe ziwera saawa 10 nga temunnafuna minzaani muwedde abantu bankolanga bwolaba gundi nga bwolaba Yesu bwe baamukola nti batwale Balunabba simanyi batulekere Balunabba Yesu bamutte kubanga baddira Serunina ne bagamba oyo tubadde naye ebbanga bawala ba Haji tubadde naye ebbanga Seru tumumanyi tabba naye ono gwe tutategeera ono bali kunze nemanya nno nti gikoze giwunye ngamba ngwambale ninga naye kakati nziruka ki bajja nakunnondoola nayogera dda gyembeera naki bagende bankwatire yeera naye nga sirina kyennaddye kambeerewo ekijja kikole ki nga ngende ewa Nnaalongo wange oli gye nava nga mugamba ekiriwo nno kiri bwekiti ne bwekiti sinna wanno na musolo nali nkyali muto ne mbagamba naye essaawa yonna kigozi aliyingira ekkomera bw'obanga ofunye akadde n'oyitako mu kyalo oba bagamba oba ngambiranga bintu biri serious bwe biti kuba sigenda kudduka nga tubeerawo era nabeerawo bajja nga bankwata mukono nga batwambusa ku poliisi kati nga bwe nkugambye nga bagamba kati hoteli yasigaliddewo tetulina mukozi mutuwa Serunina oyo agira asigala wano nga baba wa Serunina awo nze ataaliko agamba nga nsigalayo namalawo ndowooza wiiki nga negayirira omusajja oyo Haji kiti amugamba munnange nga bwondaba era singa nabadde wakubba kubanga ne ssente zino ze ŋŋenda nazo nze sizikwatangako nga zange ntambula ne ssente eza caayi eza sumbuusa
ate twatundiranga ddala nnyo twatundanga ngenda neza sumbusa neza chayi neza mandazi neza ki zonna singa ze natutte naye sinze ngati olina gwe wakolaganye naye kwanza ate Asadu mutabani wa gundi wa dokito omulamba yayinza okubaminza kumbe Haja alina mutabani we bamuyitanga Abbas yali mubbinga ne mukubba bamweyazika ye yajja naggulawo najjayo minzaani Abbas yennyini owawa kati olwo omanyi otya nga maze kuva mu kkomera bantwala paka Luzira minzaani bagibazeemu emitwalo 5 ebiseera ebyo nali sinnagula kibanja kiri kye nagambye nga sikwatangako nakwabiri nga gange oba nakoleranga ena nga sigakwatangako nga gange yadde 10 nga nalijjawo kaakati ntuuka e Luzira nsanga abasajja ebiseera ebyo ekinneeyimirira okimanyi Balijidde yali yakafulumya oluyimba lwagawalaggana nga nduyimba okuva ku ntandika okutuuka ku nkomerero kati mwalingamu enjeyo zebayezesanga gundi domu mwe basula muyeza abasibe gwe nakwatanga nembanga asuna jita nali namulabako nga manyina amazina gazina kaakati abasibe nga bafeese kuba kuŋŋaana nga bonna ne balaba ne bagamba naye kalinga Balijidde yennyini kayanga kwanza agawalagana mu nkola tuli batutudde tuli gazimbira obusisira yenze mbonabona lwaki nti Balijidde nebuuza mbonyabonyani nga nduyimba nenduva wano ne banfuuwa akawunga Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road nga Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ale ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda namuza kujira kutoka ntoko ndi mbuzi ndi hapo Sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule wana. Akyala abulora bababbi. Abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa ina guno omugugwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange
family. Hey. Nacho waba olugave. Ese. Bakikwate bakizanyiremu. Bakinywezi. Yagala bamutyaba bamukiibi. Omusajja wangu oli omunene. Aliwa. Mutowo. Ani bula. Bula gyali. Mwagala nnyo. Bula gyali. Kale, mutya tutandike. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine kwesemanya g'origino oba gano ge bamanyi bulijjo. Byombi tugenda bikozesa kubanga byonna byange. Byonna bibyo. Ndine muzeeyi Muteweta. Naye nga amalala amatuufu agago agali mu National ID. Kayemba Eddie. Embadde nzijukira erya Kayemba. Naye nga erya Eddie sirijjukira. Ago ge gali omwo kati nagali nago ne gabeera eri. Ago go ganoonya mata g'abaana. Muzeeyi Muteweta okyakola weka nkola nzeka wakati essaawa eno ndi ku radio. Ku radio ki? Ndi ku Star FM. 87.5 tukola program gye bayita Tudek Express. Omugenzi Dick Mulima Sempaka ye yagituulangamu. Naye kati we yafa yeze ekyuka ebeera mu ba presenters ab'enjawulo. Naye kati awo wendi ben nali nkola nabo kwaliko Makula ne Big Sam. Kubaako Makula ne Kawuma Kinaalwa. Ne nkolako ne Makula ne Isaac. Babali muto wa mwami Kyeyune. Oli Ian. Kati ne babakyusa bo ne babaza mu morning show kati nze ndi awo. Weka. Ndi ne Mire Sempijja. Mire Sempijja akyaliyo. Wadda nnyo. Sigamba nti wadda nnyo naye namuwulira dda. Nze kati kunze nzimba ndabanga. Muwala muto. Nga nkola na muwala muto. Kuba nze ndi mukulu. Oli mukulu. Wano okwatawo. Wano. Nasukawo dda numba nkaaga. Ndi mu 58. Ate nze neebala bulungi Kasuku. Nga lumu January. Obeera oyingira. 1967. Bakuzaala. Ngwa ku nsi. Maama ataayingirako mu kibiina kyonna ataalaba lubaawo lwonna. Ejaamukaluubirirako n'omulundi n'ogumu. N'amanya. Yamanyirawo. Mpozi bakuzaala weka. Nalina ne bannange naye abo nyinza okugamba nti bonna baggwawo n'ensigala bwomu. Ekuba nzijukira muzeeyi wo we yafa. Naye maama wo wali ne maama wo nga muli beemuti. Twali tuti. Yawangaala nnyo kubanga Mukama Katonda kinsobola okumwebazaako nti maama oyo bw'amala okufiirwa bali bonna. Nze n'ensigalawo Katonda ate nampa obusobozi obumulabirira. Ne tubeerawo yafiira ku myaka 93. Abatawangadde? Abawangadde. 93. Yali Mityana Kabule. Yali Mityana? Awo wentera okwogera. Nga njogera amanya. Teyali wanewo. Awo eri namugjayo ne muleeta. Sobola okumujjanjaba nga ali awo. Kubanga oba weetaaga okumanya bwe yasuze. Kiki ekiruma kati? Ate kati ombamanya abakadde tebatakusinda. Nenkifuna bwe ntyo. Ne ngamba kale Katonda bw'aba akimpadde kimbaliza Mukama. Ne mujjanjaba paka Mungu lwe yamuyita. Njagala tuliwindinge mukko. Esebo. Abatulabo bayinza obutanya. Abatamanyi Muzeeyi Muteweta nakolako naye. Ku Dembe FM. Twakolako ko ffenna. Era ndowooza Muzeeyi Muteweta abantu banyumya nnyo emboozi nti ne bamuwa ekipapula. Bwe nasooka olaba nga bakiwadde mu bulamu bwange. Ekintu ekyo kyantiisa nnyo nali musajja mukulu. Naye ekintu ekyo kyantiisa nnyo. It was a very big shock. Lwe nasooka olaba ekipapula ekyo. Naye omanyi nti paka kati sitegeera nga kyakuweesa kipapula ekyo. Nange saakitegeera. Oba zaali nkokola kuvaawa. Naye waliwo omwami ojjukira nga tutandise okukola interviews gundi ez'okutandika okukola ne Spark kumakya. Waliwo omwami consultant atansiima. Omwami oyo simanyi akamuleke. Noli wamumbuuza banaye. Musajja erinnya lirimbula mu mutwe. Ndikuwe.
tunaaba tetumuyingidde nnyo. Baba yayite yakusiima. Ate bw'oba tolimba lwaki erinnya tolyogera olyogera. Bamuyita mwami Kabba. Yali teyakusiima. N'akamu. Era bwe yagendanga eri n'abagana naye ono TV zaagala baana bato kati ono kati ate nga kimaze okukyuka nti ku ddembe sho eyo ey'okumakya egenda kubanga etambula lumu ku ddembe ne ku sipaaka. Kakati bw'atansiima kati ebyambalo byange ebyebbama nabyo nga tabyagala naye baali bamaze okukola requisition bakama bange waliwo omukyala kyawo eyali producer oba yali manager sikyajjukira bulungi ng'amaze okugamba nti tugende tugule material tunge ebyambalo ebipya ebirabika obulungi ebinaabeeranga ku gundi n'abaaliwo awo abaali beetoolodde baali banjagala naye omukulu oyo ate ng'ajjukira ye gundi ye yali consultant n'abagamba ndowooza naye oba ne ku ddembe waliyo eyo simanyi kuba nzijukira wajja n'otugamba naye bampadde ekipapula kiki ne ŋŋamba ne baŋŋamba tofaayo ebbanga ly'obadde osigazza tugenda kusasula era baakusasula bansasula naye si kye nali nsinga okwagala wali osinga kwagala mulimu wali osinga kwagala mulimu nabeeranga twakolanga morning show nze ebiseera ebyo nga nzijyamu najjanga waliwo we nakola nga nzija ssaawa emu kitundu nenvaayo nenzira ku 3 paka ku 4 era mu butuufu nze kye nnyinza okugamba abantu nti Kasuku gwe musajja eyasooka okuwa amawulire gano agafa ku bantu ne mu bintu ebibaddewo bwe twandiyise olugambo nze nasooka kulaba gwe era ekisingira ddala obukulu kye nnyinza okugamba nti nze nawuliranga ensonyi nga mpulira abantu obakuba nnyo nenga naye Kasuku ye atalina mu nsonyi abantu ng'abookya nzijukira waliwo olunaku lumu twakubanga essimu eyaggalangawo oba kono twali tulina kkubira Archbishop tumaze okukola bulungi prep n'ogamba bannaye mbabuulireko essimu ya Archbishop ngitidde nekugamba kwate essimu ya Archbishop nga omusajja gwe tugenda okukubira essimu yafudde naye tugamba tumukubire neŋŋamba naye bannaye mbabuulire kuno kufa nze nga ntidde waliwo n'omulala gwe twayingira mu nnamawulire nankubira akasimu nafunayo essimu nga 3 waliwo neyambuuza onjagazaaki abatamanyi ssimu yali tetwakubiranga muntu direct twakolanga story kati nga betusaawa eno ku Ruthumu ne Akuramu Ruthumu yagobya Akuramu kati ne tukola ano story tugisudiya Akuramu ali mumaziga tabitegeera iki kati okukubira Akuramu tukubira Akuramu essimu ng'ambeera Akuramu ono yabeera Akuramu Mungu yali yampa ekintu ekyo nga nsobola okugegeenya amaloboozi nenjagala okwefaanaanyiriza oli wali ne tukubira Akuramu Akuramu n'alajana nafunayo essimu z'abantu ng'aba 3 kati nze mu butiitiizi bwange natandika okutya neŋŋamba babaye omusajja yanga naye musajja gwe kiki nakola ki andi obuzibu obwalingawo obumanyi essimu ezo we twazikubanga ng'ate ze bakuba promo kati ng'esobola okubeerako omwezi mulamba okitegeera ne wabaawo n'omukyala naye nankubira omukyala oyo ebiseera ebyo yakola nnyo amawulire oba okyamujjukira mukyala yakola amawulire muleke obeera olina kumpa hinti kuba wamawulire wamawulire ate n'akola amawulire so omusajja oyo bamuyimbanga omutegedde gwe bayimbanga komawolo ge Kasumali komawolo gundi era yabadde ansitudde mu bwongo yakubira n'akubuuza ofa kinensi nangamba mukulu sirowooza nti bukyobaawo nina kye nali nkukoze era tetwesangangako emuganda y'olaba nange okwefuula nti ndi bulungi ndi mulungi negamba Kasuku yasinga obuzibu ebyo byenjogera yaye yabimpadde ebyo bye wawulidde kyokka nga wakubye essimu yo bibyo tolowooza nti nze wabula yadde Kasuku
nga manyiti gwe bajja kutya nze era teyankubirako ate bakumanyiddeawo nze teyankubirako Katonda akyabayambye nempukubirako ne ku pasita wakubirako pasita pasita zijjukira essimu eyo yali lubavu yali nkambwe oze bintu mu nsi naye abantu badde bagamba nti bwe twatuulangawo ng'olina emboozi naye waliwo ekintu ekyankwatako ennyo wanyumya emboozi engeri gy'ova e Kabule Kabule okujja mu kibuga wonna ozze okwataganye ne basse batta nina ebintu ebimu byempulira ne ŋŋana naye bannaye omuntu asobola okuyita mu bintu bino byonna not that tekisoboka but because you feel like ng'olaba omuntu avudde wala Kasuku ekintu Katonda kye yali ampadde enkolagana yange n'abantu sitetera kubeera mbi era singa yali mbi era Kasuku sandizze wooli sandi kusemberedde singa nali neekwasa nti Kasuku ye yanzija ku ddembe Ruth Kalibala ye yanzija ku ddembe oba Shafiki Kalima oba baali bakama baffe producer Freddy oba PD waffe Katmos naye tekuli gwe neekwasa wabula ekipapula kyo kyajja nenkiraba nange I was shocked ninga nino genda maaso kuba kyekyangwako so kati ne mwami Sematimba bwe musanga tunyumye pira pozi Dembe ekubba ku super yanzija ku super ne Ruth okujjako waliwo omuntu omu gwe nanyiigiramu omu ku bakama bange abo ababiri tojjukira nti ebiseera ebyo gwe wambuuliza naddala oba Kasuku amawulire ogasokonkolawa simanyi nakumanya nze nakutya omusajja nziza mu kyama ayagala kunzizaayo olubaga tutuula ku hotel gye bayita Sojovalo ya tutuula awo tunyumya tuddamu okuteesa ogwokubiri genda okutuuka era gwe wakinsooka nga teweta bakulabyeko ne Peter fe twabeeranga n'amawulire tagava banna Kasuku abijjeewa mukama wange nambuuza nangamba mute kyekiriwo oddayo oba wooli wano ne mugamba ekyamazima nze eri gye nava ebintu bye twogeddeko sirowooza nti anaabituukiriza ne bw'aba anaabituukiriza n'abeera mu kubo nga nnyenjeera bwengezidde eno tuwandifuro kanjira nkola wano bwe nafunye eri oba ndigenda naye naakajja mwaka gukyali gumu ate era ŋŋende tegwali gumu by the way gwali gusinzeewo kubanga waayitawo ebbanga ttono naye ate raba bw'ategeera nti oba ndi mu process ey'okugobebwa ate n'ataŋŋamba kuba awo wennyini we yandiŋŋambidde ono bosi waffe nti naye omanyi genda eri kuba wano si kirungi yalinga akyogerako naye ng'akiyisa mu ngero ng'agamba oba okyajjukira twabeeranga mu meeting naawe nze sijja kukkiriza kintu kino kugwate nange nkigwiremu okyabujjukira obwo yateekangawo kumbe yalina ayisa nti waliwo kyajja okujjawo kati awo we nanyiigira ku muntu oyo yekoogo tekyankola bulungi yandibadde ngamba nti omanyi muute oba Kayemba genda eri wano si kirungi naye nandeka nembeera wano ate gwe wampaaza okunzija eri ate nammwe munnaabidde maaso nga neeri si kyagendayo era nabivaako buvi tewaddayo saddayo nga sinna bukye mugamba kati mugambe ki aŋŋambye jangu ŋŋaanya ate kati njagala tuli wayindinge ova otya mu kyalo abantu baagala kumanya bw'ova mu kyalo ozze bw'okwataganye nabo okutuusa w'ofuukira omuzeeyi w'ebbama mu kyalo bakuzalira mu kyalo Mityana era Kabula yewa Kabula Mityana oba ogenda Mityana waliwo we bayita ettanda mmanyi waawo ettanda w'okyamera tomanyi nti ne bwe mba njogera manya nti nze Muteweta Lukambuuzi kabiri nage bulungi bwandobera gejo omusajja nze kana hips mugana ezaala Mityana nkyamera ttanda n'engenda e Kabule nze Serupekera Lukenderwa Nomba kabina Muserebende neddira kafumita akabiro mmeso wa kirisi mama baby sekaso akampi akafenso mpamatemito nga baliranga muno ekisa kya Mukama Mr. Kawonawo sikuba kati bansula ku ttaka
awo nkuwa n'omitwala gye giwera gyonna gye njagala Bw'oba osobola okukaddamu. kati awo bwe banzaala ekabule gye nasomera okusoma kwe nasobola olutalo ne lunfubutulayo mu 85 nabeerako olutalo lwa Musali lwatuuka eyo ne baatugamba baali Luweero. yeri Luweero triangle nti ne Mityana mwe yali. Mityana yali Yeyo Luweero triangle. atambula ati n'ekibuga omutwalira zikasanda bukuya zonna eno triangle yatambulanga bwetyo. Akati tudduse twabeerako mu nsiko nga ndi Leeka ssebo. Leeka kyeki? Leeka obeera kasozi oba katugeze ku kalinanga wali waggulu ng'otunula wansi eri ekisaasa okuva ku 7 n'ogamba nti baabo bajja waliwo tata abajja bali ku bigere kati wano nokka n'okwata effirimbi shwi n'owaawali n'akuddamu owaawali n'afuuwa akagoma owaawali n'akuba eŋŋombe ababadde bazze ku kyalo okunona emmere ne bafulumawo bonna ne mufuluma kubanga mumanya bakoze eki bazze oyo gwe bayita Leeka baba abaali mu nsi baali ng'okolera bano bayeekera tewali Leeka wa gavumenti Leeka wa gavumenti yali wa youth yali wa youth baali bakambwe ng'owa youth bwaga nti oyo kasuku muyeekera tosula bakutwalirawo ate youth yagambye abeera mumwe akati bweyo bwenvaayo muzeeyi yalina ne ku nte nazo ne bazitwala muzeeyi w'omusajja nga ziwere ente nga 30 akati ne tubeera mu nsiko eyo mu nsiko natuuka ekiseera ne ŋŋamba nga baagala kunnyongerayo baŋŋamba bakutwala otendekebwe bulungi mu magye ne ŋŋamba nze nkooye ensiko ngenze Kampala nali najjako dda waliwo akatundu bakayita Kivulu ebwayiisa obanga dda Kaleerwe waggulu wa viisi we yali ngaawo baakoleranga ebizigo nga waliwo baaba wange Naalongo yali tannafa baaba waffe yennyini first born mutaata ne maama kakati bwe ntuukawo ngenda okutuukawo nga baawe yagula ekibanja emutukula ne bagenda nze mba mutyalo naye n'okuyita ku road block zokka ekyannyamba kubeera muto kuba nali nfaanana bubi enviiri nkulu nnyo zirimu nkone ku nsekere ensekere zaakulumako ezo mu nsiko ng'owonerawo waggwata n'aba atayoze ng'oziwonerawo ensekere nga nfaanana bubi era ndabika obuyeekera naye ensekere zaali zifaanana zitya tamanyi ensekere kabeera kawuka oba ye Mutyaba amanyi ensekere naye Mutyaba amanyi ensekere wagirabako layise njiwulira buwulizi pozi wali Butambala n'owe Butambala yaliko mu kyalo ayinza okuba nga yafuna ku nsekere ayinza okuba yazifunako kakati nga zibiika kuno ez'omu mutwe kwetooloola wano bwe wati eno ku sayidi eno beeziti zibiika muno mu sayidisi era obugina nga bubeerako omanyi omuwemba ngumanyi oba kasooli nga amulisizza kati obuntu obwo amagi gaabwo gaba meeru naye bwateeka ku kasongezo k'oluviiri yo weebiika neeteekawo eggi lyayo kati ngo osobola okulaba omuntu ng'alina obugina kuno kwonna kumbe ensekere nga nsekere ng'eno munda zikyakala bwe zitambula zikola operation zino n'emmere zikola zeeyagala naye ng'okubiika wano kakati munnange paka Katonda lwe yannyamba nalina kaadi y'essomero nempitawo kati ngenda okutuuka mu kibuga ago ge mawulire ge nasanga waliwo omwami Saalongo erinnya eddala Alozias Alozias ye nali mmanyiiko lyokka Saalongo Alozias yali asula Kyebando era nga kwa viisi naye n'okkirira wansi awo yali atumanyi yali neyiba waffe nangamba ajja tugende nze nazimba eno kati ne tugenda eyo ne ntandika okubeera naye kati okubeera naye Naalongo ng'akola mu katale k'ebwayiisa afumba katogo kana akamuwogo n'ebijanja mukyala woono antuttemu olw'okuba yali mukwano gw'oli era nange yali yandabako n'entandika okubeera naye awo nenfuna obwa house boy obutali bwa kusasula ewoono nga nnakolera mmere n'okusulawo nga namugamba Naalongo nemugamba naye nno Naalongo omanyi naye nga nze missoni yange butava Kampala nemugamba Naalongo okimanyi nti nkusinga okuwaata
Nanga nti otya konze mpaka mbe nkulagemu. Yali awata alimu akakankana ne mulage ekyalo. Kata. Nemugamba ogirabye nti sikoma awo nno. Najefumba njimanyi n'ojinyiga. Era tokere wangu okugenda ku mulimu nze bireke bino nja bikolera. Kyokakasa nti ye awo wenfunira omulimu ogwo. Nentandika kufumba mmere olwo njize namutunuuliranga bwasiimuula ennyumba kuba ewaffe tindali sibimanyi. Ewamwe temwalina seminti. Ettaka balisiimuula. Bituga byali serious edda. Nga mugwawo bugwi muteekawo mukeeka. Kawali enkukunyi. Anti enkukunyi eyagala nnyo enfuufu. N'obwo obuvunzo obwo obuto. Wali walabye ku nkoko eriko obuloolo kuno. Ye ate wagisa kasuku. Kangende maaso n'emboozi naye kibi nnyo okujjako ali eyo alaba. Ye waliwo yali abirabye naye kati gwe kasuku. Tolina kyewaayo. Kakati eyo nvudde kanveeri kansooke wano. Kati wano nenkakasa omukyalo ono. Omulaba asiimuula n'okikopa n'okiyiga. Nenkiyiga. Nensiimuula, nempaata, nenaaza abaana buli kimu. Ng'asanga kiwedde abaana bagenda okuva ku ssomero, nemba naaza nembawa ebyokulya ne batereera. Namugamba naye Nnaalongo, noonyezaayo ku kalimu. Akalimu n'akanoonyeza. Teyali mukyala mubi. Akalimu yakanoonyeza nagano kayemba ninawe nakufunidde. Konze wa ku restaurant baagala omwana akola. Bw'otuuka ebwayise waliwo ekiwete ekidda soka tubateekawo ebitaala. Waliwo ekiwete ekidde nabweru. Awo wano bwe wati walingawo special. Ate bw'oba oyambuka ekawempe wano walingawo ka restaurant omuzigo ogusooka kubajja amaduuka giriwe giti. Omwami oyo baamuyitanga Misango. Yafa mutabani we gwayita Dr. Warakira yamusikira kati yaliwo. Naye abaana baali baagigabana. Kati ffe we twali nga mulimu ka restaurant kaali ka Haji nga bamita Haji Sita bebwayisa abandaba mukamanyi. Nga wabeerawo ne Haji Muzaata. Atali ono. Naye taata wa Muzaata yennyini. Taata wa Muzaata wamulabako. Ye yali Muzaata. Naye yali mukambwe ngono. Ate oli ye yali yasingako. Haji Muzaata yali musajja muwanvu ono simanyi na mubiri gye yawujja. Yali musajja muwanvu nga muddugavu ng'era bw'olaba Muzaata n'amaaso g'amanene. Naye nga Haji Muzaata mutono nnyo bw'ati naye nga mukambwe nga bw'okiwulira. Ng'omwana n'amala ajja yatuulanga awo mu restaurant yali agaaya olulimi. Okugaaya olulimi batya? Yagiranga awo. N'aleegera omwana ng'akaaba bano abakazi abeekambuwaza n'omukoonako ng'afuluma n'okoona ku mwana wo. Owwo gwe weezaalidde. Wano we bagunjulira. N'akwokya oluyi nga tayagala byakuba abaana. Tebagunjulira wano. Bagunjulira waka. Bagunjulira waka. Kiki kyogezaako tulaga? Astagfirullah. Naddayo munda n'akola emirimu gye. Ebiseera ebyo Seeka gwe baayitanga Seeka Kasimu Mulumba yali mufuti wa Uganda. Ng'omuzigiti guli wano olaba ng'oyambuka omuzigiti omukulu. Olaba ng'oyambuka ku gundi ku Namirembe Road. Ekizigiti ekyo baakizzaayo abatabuliiki battirawo embwa n'abanankani awo baali baguwambye omuzigiti ogwo gwa Supreme. Awo we yali Supreme Council. Si guno gwe tulaba ogwaffe. Ogwo baakaguzimba. Guno baakaguzimba era. Kubanga baaguzimbako Amini yagukwatako ne gutaggwa ne gusigala mu bbanga. Ati bwe gwasigala awo Gaddafi yagumaliriza. Naye Seeka Muzaata n'abanyingidde nnyo. Agenda mu maaso. Yali mukubi wa kitabo. Ono waffe yennyini. Oli omukulu. Taata we. Gwe gwali omulimu. Era nga nze gwatuma. Kati emmanju baapangisanga omuzigo guno gumu omulamba. N'emmanju akandibadde nga ka boys quarter. Eryandibadde ng'effumbiro lyo. Kati bo bano ewaffe ewa Haji baali baagufuula muzigiti nga gye basaalira. Naye nga Haji gy'akolera. Ayemba wangi Haji ngenze muzigiti naye abazze
nga bw'owulira eddoboozi lya Haji Muzaata lya Seeka Muzaata olwo nga Nuhu akyasoma ali Saudi Arabia. Ono yafa yali gwe tumanyi Seeka Muzaata yasomera Saudi ebintu yasomera Saudi yagenda Saudi naye ng'oluzungu ne bino ebirala ebyokusoma okulala byali tebiriimu kwali empty yali asinga kumanya Luwarabu era yafuluma Seeka ebisigadde oba yeerwaniddeko eno omanyi baabyawulanga nga bw'oba oyagala okusoma akademikali gwedde eno bw'oba oyagala eddiini dde eri mu Biraali era yatandikira ku Biraali y'e Bwayisi eri awo nkukidda Kaleerwe we yatandikira n'afuna scholarship n'agenda e Saudi. Seeka Muzaata mwali mwemanyi Seeka Muzaata ono gwe tumanyi era lyajjanga nga vubuka liva ku ssomero e Saudi naye ng'anyirira yali anyirira nnyo kati embeera eteri ye Uganda naawe oba ogiraba omwana ali ku ssomero ali e Saudi. Waalingawo n'omusajja omulala yalinga Haji Zuli nga naye ye manager wa Shell amafuta aga Shell ng'ogendera e Kawempa agali awo ng'era naye alinayo mutabani we abaalinayo abaana baalinga basatu era simanyi lwaki Seeka Muzaata si ye yasikira Haji Muzaata kuba ye yakigaana si kyajjukira nzijjukira nga waliwo omulenzi omuto ku bato gwe yasisa naye nga awo yamwogerangako nga ye mwana ali musikira awo kumanyi tubaabanga waawo nange nenayo gone ng'olwawo wabeerawo eyaliko mufuti wa Uganda wa Supreme Mufti bamuyitanga yafa mukadde musajja mukadde bamuyitanga Zubairi Kayongo awo walingawo Seeka Semwanje manyi ne Zubairi era naye yali akikwatamu ekitabo akati ekyo gojja n'ekizibu kyo omugamba bwanga nze nayitangawo ko Haji ng'agira kati yawulye n'asoma by'asomye babanga n'akatabo nga katono nnyo bwe kati oba ke bayita kankaleke Talakiini ako nako kabeeraawo kabanga Kurani naye kukaba katono bwe kati ebisinga obungi babijja omwo n'akuwandikira ebigambo era nga bya Luwarabu genda okole booti ne booti naye Seeka teyagula gundi Haji teyagula ku uniform z'abaana anti yakutumanga gundi emita za jjinja 10 ngatungamu uniform z'abaana kati muli wali ku mmere gw'omulaba wano twafumbanga caayi temwali mmere nga kacaayi kaba kalungi amata ag'obuwunga tulimu n'omusajja ebwayisa akyaliyo bamuyita Seruniina akyafumba mataago kati restaurant Haji yafa yavaamu kati awo wenjigira okukanda eŋŋaano n'engo ya chapati n'enkanda sumbusa ne tukola amandaazi galinga ga half cake ogatabulamu amata n'oteekamu n'okolokoteramu akacungwa obuguna obukuta ne chaps naye chaps eri nga tugikubisa chupa yali nkole ya magazi maganda twalina kamashini akagoye ennyama bw'okajjamu n'oleeta ennyama eyo n'ogiteeka wano n'otandika okuba mpola bwo n'egaziwa bw'oti ogikubirako obuwunga bwa kasooli n'oginnyika mu magi n'okola chap yewe omanyi okubanga yali nnyama yennyini magi malamu buli kimu nga kiramu awo wembiyigira yonna nenjiga okukola emirimu neeyongereyo obudde lukyabuyina ssebo kanfumite emboozi kaakati tubeera awo ng'era omusajja omugerengetanya Sukaali ono yali atandise okujja mu 1900 naye eyo mbuuse tukola Haji ngamba jangu otandika okusula ewange osobole ngokeera okujja okukola Haji sita yali nanyini restaurant ngende ekazo naye ku ssaawa 12 nga bagamba obudde bugenzi yanguwa wali ku muganzirwa zoono oyitawo otya olwo obudde buba bugenzi sebo nga bwe ziwera ssaawa ezi
nga tewaliwo kafyu nangirire naye nga gwe kenyini otyaye ebweru. Muganzirwaza ne Mego. Muganzirwaza yali Kazo. Kazo. Walingawo balubirirwani. Simanyi kyatuumesaawo nnyo Muganzirwaza naye nga kyali kifo kya Bwakabaka. Ne tugwa wansi ng'oyite wa Mwami Ntabaazi yali nannyini mafuta ataga wano agagundi. N'ogwa wansi eri nga Haji gy'asula eyo. Kakati Haji eyo gye yasulanga gye natandikira obulamu obupya. Nga nina okwerabirira mu byensula. Nasooka n'engula omufaliso nga munene. Nga munene ku musaala ogwasooka. Omufaliso ogwo gwali gwa kyaki. Kyaki kyeki? Mukeeka. Omukeeka nga teguliiko kintu kyonna wabula omukeeka gwe wasooka okugula. Nga mweru gwa nsansi ezitaliimu yadde kakkaladi ebyo kyaki ekitegeeza kyaki baba bamaze gaguluka ku bisansi ebyo ebinene kubanga tegutwala nnyo budde buwanvu kukubirira kibanga kiwempe. Abamu bagiteekangawo kutuulako mu ddiiro. Kaakati ogwo ne kabulangiti kaabanga n'obukuuba eno gye kasooka ne wansi. Abajerezi bakayitanga mpaka saagudde ku kkubo. N'engula omufaliso gwange ogwo omukeeka ogwa kyaki ne mpaka saagudde ku kkubo n'engulayo ne pireezi. Ozitegedde zo? Zaalinga bulooka. Bulooka ki? Yennyini ezimba ng'ogiteekako omutwe ekiro kiramba. Nasinganga kwebaka bugazi wano tejja. Wano tekkolera mu mbiriizi. Era otulo otusinga nga ntukuba bugazi. Okola oti? Nenteekayo bulooka. Kasita okyuka eno n'enjira. Naye bw'ogira oti ogenda okulyanga okutu kuno tebakwataganye na piro. Noddayo bw'oti. Ndowooza ogw'omukeeka nnyinza okuba nga nagumalako emyezi ng'ena. Ne piro zo? Ne ku bulangiti yange ey'akabi. Naye awo Katonda nannyamba ne nfunawo ezaagula omufaliso. Kati Haji n'aŋŋamba nti omanyi ky'oba okola eno ekazo wala. Twagala omuntu akeera n'akuma sigiri okuteekako kyayi. Tetwali na mata ga nte kubanga ente ebiseera ebyo zaali zigenze mu lutalo zonna. Kati ng'ekirabika mata ga buwunga. Amata ag'obuwunga nga tugakuba ne tufumba kacyayi nga kalungi nnyo kabanga twakateekagako akatangawuzi kabudalasini nga kacyayi kalungi. Kaakati n'aŋŋamba jangu osule nga muzigiti eri ebwayise gye nagambye Haji gye yakoleranga ne banne. Kaakati ne tukomawo manya ne nkomawo ne ntandika okusulawo naye nga nkeera kuguzingako ne nguwanika waggulu abasaala basobole okufuna we basaalira. Nguwanika waggulu ekiro lwe ngujjayo awo nasulako bulungi. Kaakati awo nga bwe tukola wano kati Amin gundi Lutwa agenda okuwamba Obote nga tuli awo. Twalengera emmotoka ziyita weziva ebbomba bagenda bafuuwa eŋŋombe bakutta amatabi g'emiti. Tugamba kiki? Museveni oba awambye naye ate Museveni bw'aba awambye ate nga bano bali mu byambalo tugenda okumanya nga Barracks ya bombo oyo yaliwo. Yaliwo. So that explains wachi baali balwana kuva Luweero nga baagala wamba eno Barracks nti be bagikwata baba bamaze. Okay. Naye tewali wangu nga bw'okiwulira. Eyo oyita Ojoko yabacapa n'abaddusaayo era akusinga baafulumira eri. Baafulumira Kiboga era baasala batyo ne bagwa Emityana. Kati bayita Kiboga ne bagwa mu gundi eno Butambala Gomba ne bagweta batisemba bule ne badde Masaka. Kyovula abantu basobola n'okuwamba zikasajjagirwa zaani abalala ne bagenda e Kasese ne basobola okutalaaga ebitundu ebyo byonna. Naye ng'eno basooka ne babakuba bubi nnyo
baba kuba oyito joko oyito joko yali watta era singa teyafa musajja oyo olutalo lwandika lubyemu terwandi maze myaka 5 jokka oyito joko wamulabako saamulaba naye namuwuliranga abamwogerako nga bamwogera kati kisookera ddala yali muto nga sayizi zaabwe ate nga mutendeke bulungi yali amanyi kyakola yali amanyi yabakuba ne bata omanyi kye bayita okutawanyika omu naakwata ino omulala ne bayitamu ne bagenda makati nakatandiko kigatta baali baagala balakisi yaawo kati sikugamba nti ne batawanyika wabula twatawanyika n'ebitundu ebyalimu abayeekera obote n'asooka abyeddizaamu akaseera era nga batuwa abayusi be batubeeramu awo ekabule n'emmundu zaabwe baali 6 nga batubeeramu batukuuma ekitegeeza bombo ye headquarter yali y'amaanyi nnyo naye omusajja oyo bw'amala okuwamba bano boyiri bagondi balutwa bw'amala okuwamba obote ate ne badda mu nteeseganya ng'era muzeeyi bwali owakabi naga nti kati ono asaaga nze siyinza kukkaanya n'oyo waliwo abaakola ensobi ekintu ekyo oba n'abaja abantu abamu kiyinza obalabikira obulala kiriwa abaganda tuli banafu abantu b'omu central one tuli banafu mu mitima si migumu kubanga ebiseera ebyo omusajja gwe bayita Nkwanga owulira Nkwanga yali naye muyeekera n'adduka ne yeegatta ku lutwa n'agamba gwe Museveni ebintu okimanyi bulungi nti ensiko ngimanyi nja kukusangayo nkukubireyo wandibadde otwegattako eno era ye n'agenda ne bamuwa ekifo mu gavumenti lwakuba nali fala ekifo kye baamuwa ebiseera ebyo si kyakijjukira n'abeerayo Kayiira ono waliwo FM ne Fedemu. Fedemu yali ya Kayiira. UFM nga ye ya Nkwanga. Eyali yazaala Mentoni Sama. Nkwanga. Andrew Lutakome Kayiira ye wagondi ye wa Fedemu. Naye oli Nkwanga yali yazaala Mentoni Sama. Yali munne wagondi wa wono omulenzi eyagiramu eyayimbanga era yali owakabi biseera ebyo ku TV naki kakati 86 mu Gwokubiri 26 gavumenti eyo yali ndowooza yakamalako omwaka nga gumu eyalutwa tugenda okuwulira nti Katonga ate bamusazeeko omwaka gwali tegunnawera bulungi giri myezi ti Katonga bamusazeeko abasajja bagenda bakuba emmundu bagezaako okuwaguza waagaana bwe waagaana bagenda okulaba nga abasajja bali serious bakoze eki balumba ne bagamba gundi nti mmwe bagamba Nkwanga nti mmwe era ku Nairo Mansion teyasukkawo bamusala nga abasala embuzi nga abasala embuzi mumiro ne baguggoka erudda kyekiri kye nakugambye nti butagumaamu banno balaba bwe mwatandika ekintu ekyobuyeekera balemeddeyo bagumye kati gweolagawa lwaki ogamba mbu ono yatandika ddi okubeera munno kati awo tutuuka era ekimu ku byaleeta obuzibu nga gavumenti emaze okuwangula Kayiira bamuwa ekivu mweno gavumenti minisita w'amasannyalaze oba nabiki entebe agigaana ekifo akigaana nze obwo sijja bukola nga mumpa muti ebyo ate obadde muyeekera kati oba ogenda kuzzaako ki wangi simanyi neyeekweka bamukwekamu naye baali batemu be bamutte kuba bamulumba we yali n'omunnamawulire oyo bamuyitanga Gombye nga bali mu compound baali banyumya oba banywa nakakyayo baye gwali mwenge sikyajjukira abatemu ne bamutta naye ng'oluusi kintu ne bw'oba onookikola
sooka ogende na kino kye bakuwadde nga bwe weetereeza bw'olinda naye gwe olagirawo nti ekyo sikyagala mpoziti sijja kugendayo nnyo sibimanyi kaakati ekyaddako awo nga bamaze okuwamba Museveni awambye nga ndi mu bwayise saavaawo paka emmundu lwe yatokota nalaba ku kintu kye nali sirabanga abayaaye baava dda twatandika okulaba abasajja abo aba Obote be baayitanga abanyanya abalutwa kati Obote agenze nga tebamanyi we bali ekitundu tebakitegeera emmotoka gye basanze parkinze gye basindika yake bagitwale basobole okudduka nga batambuza bigere okuva mu tawuni okuyita Obwayise kaakati abaana nga nange kwendi kuba ebiseera ebyo nali muvubuka nandibadde kaddogo singa nali nnyingidde n'empangula nandibadde kaddogo ebiseera ebyo kati gwe toolako emyaka 4 egyo olabe gye nali kati bwe tutuuka awo twekweka emabega w'ebizimbe tulaba abasajja batambula bigere mu sululu moja naye nga balinga ebi omwana kye yava agamba nyinyi yote mikono juu abasajja ne bagira bati emmundu bonna ne bayimirira kati ne tunoonya ekiddako nga tetukimanyi ng'era abasiru biyimiridde ne tufubutuka maama lwakuba nti ekyatuyamba byali bizimbe waaliwo omwana sikyamujjukira linnya ndyerabidde baamuyitanga ani yagamba banne tudduke nga tukutamye eyatulagira yennyini gwe gaasooka bamukuba naye nga ffe tutawaanyiza abasajja bali nga bayitawo baali bayidde nga tebakyalina kye bagaana emmundu ebakeesi ne babagamba mikono gye ne bakwata emmundu zaabwe omanyi ogikwata erudda n'erudda nali sirabanga ku mujaasa awanise bwakola bwe batyo bye bakola towanika buwanisi mikono nedda emmundu yo booti oti ogikwata sayidi eno n'eno n'ogira oti mikono ju kaakati awo ate abaana baddamu kwesesa nakufubutuka ne batandika okusasira amasasi awo wonna wonna nenzijjamu n'ebika kuba nawulira ku 14 nempulira ku eno G3 bagiyitanga G3 ng'ewandula amasasi 2 yonna yabanga ya kyuma naye nga gaba makambwe yalina omusindi kasuku amasasi ago gonna gwe nasookera n'okulaba ku mirambo emingi kubanga twali tuli omwe ekiraba yeekera ne bazindako bwayisaawo wonna nabweru bonna ne baka akatundu bwe twategerera nti bayeekera twayisanga amaaso mu butuli bwe tuti nga mulimu abaleeya mulimu abaya uniform enjulifu mulimu kumbe be batuuse tuba tuli awo nga bakutta abasajja kwaliko n'owayusi bamuyitanga Sali yali mu Bwayise omwo bakwata abantu 9 olaba ku kidde nabweru bwe wati awo we baabatwala we baabakubira bonna era bajja ne batugobamu ne batugaba bannaye mulaba nti tukyali mu lutalo wano muveewo tugenda kulwanirawo mutambule nga mudde eri ebbali gye tuvudde abayeekera babagambanga ebyo twatambula ne tubayitamu ne tugenda sayidi ze nabweru eyo gye twekweka naye ne tuyita ku mirambo egyo 9 baddira buddizi olaba ekkubo we likoma we baasima ekinnya yonna omanyi okuvulungula nga ne bayiwayo buyiri ekitegeeza asabirira olutalo abatamanyi kyaliko tamanyi olutalo oyinza okulwogera wano n'owuliranga ebyangu naye lubi ffe kasuku twawuliranga essasi nga bwe wabaawo engeri yonna esobola okuwummuza ekintu nga temugenze mu lutalo yandikoleddwa eyo olutalo tokisabirira kuba kakati Abayukureyini n'Abalasha be bakimanyi naye ate Abalasha tebakimanyi nnyo nga Abayukureyini kubanga bo b'amaanyi naye Abayukureyini kati be bakitegeera nabana abasajja bali mu Middle East abo bakitegeera naye wawuliranga essasi nga si lyakukangisa naye lyabanga likutte muntu kasuku oli yakutunuzangamu emmundu ng'ayagala kukuba so si kukanga nga bwe kiri kati mbu bakuba abantu badduke yadde mulimu abasukula ensobi ne batunuzaayo ne battira ddala naye luli tebaakanganga
era bwe yabanga akutunuzaamu ng'omanya ebibyo biwedde ng'ajja kukuba abasajja nga baali kubanga mu eyo woteeri emisana tukuwaliwo omusajja mulaalo nga lutwa yakawamba yali ava kutunda nteeze ng'alina ensawo baaziyitanga Jimutex nga bw'olaba gundi zino zetuli ensawo zetuweeka school bag naye zo tezaabangako mikono Jimutex yabanga ogikwatira wano bwoti n'olukoba mpozi oluwanvu bwe ruti ng'ejjudde ssente ze ava kutunda nte ne bamusalako kwaliko wa youth n'abasirikale aba babiri amugamba twagala ssente mu nsawo eyo nagire kati nga bw'omanya abantu tokkiriza tovaawo misana tukusawa nga 9 tokkiriza eyo gye bakutwala wa bwe boogera olina yeebuzaabuza n'atunula eno n'abanga si yayogedde kati omusajja n'atandika okutambula ayite mu restaurant oba ayingire restaurant eyo eyaffe yennyini omusajja yamuva magebega n'agamukuba wano ne gamuyitirira mu kamwa n'agwa mu mulyango wakati naye patulo yajja ne bamuteekako bali nga bamaze okutwala ensawo yaabwe gye baali baagala ne bamuteekako ffe ne tudda mu kwoza omusaayi naye olowooza hoteeri yaddamu okukola teyaddamu nga tukankana tuti olwo abaasobola be banywayoko ku bukyayi ne tuggalawo naye kyaddamu ne tukola kuba kyali kifuuse nnomo omuntu okutta omuntu tekibanga kyabanga kizibu nnyo okuweza ewiiki nga tebakuganye nti wali baakubyewo omuntu amasasi nga tekisoboka wali baakubyewo wano baakubye kati awe bwayise ovaawo otya bwayise okuvaawo mala okola waliwo President Museveni awambye oba NRA ewambye batandise okugaba sukaali kwerosi waliwo omwami chairman yasookera ddala mu bwayise Katale zone bamuyitanga mwami Kakande yafaawo mulemirembe yagaba kati bwe yagabanga nga kasukaali bapimanga kilo 2 ne bakuteeka mu kipapula biveera bino byali tebinnajja kipepa bag kyakirezezi bire yazifisanga n'azisigaza kati oyo gwe yasigazanga namumusuubulangako ne mugula ne muteeka ewange muzigiti mu bintu byange kati nga aba hoteeri we bantuma aba restaurant sukaali nga nze nzira wange nga ndyako namukoleramu ddala ssente era mu 1988 nali mmaze okugula ekibanja mu sukaali oyo ekitegeeza kati gwe gavumenti olina kyogyeevuma erwa eno eriko nali ngisuubiramu ki kyesaafuna ng'okola kibanja kye ekisooka mu bwayise kubanga saalwana nnyo kugenda wala nakomaawo nga bwe nkugamba taata wange teyali munene kati nali ngisuubiramu ebyayo nzeisi ndi awo ndi byange kakati bwe ŋŋenda muzeeyi n'embeera ze yaliko yali takyalina waabeera muzeeyi wo embeera yamukuba eri omusajja kabanja n'akatonda twabeeranga n'akitunda ente ziri bazibbye ejjukira n'atandika okubeera ewa mukwano gwe bamuyitanga Tamale mwami oyo gyali Kalatolo maama wo Tamale bitembe naye n'anoonya lirye yabeeranga ttanda waggulu nga bayitawo wa muzeeyi mpiso ng'afumba bukwete n'abuleeta eno mu katale k'ettanda ku Lwokutaano n'okukola ku faamu naye nga kinnuma bwe ŋŋenda ewa taata we mulabira wennyini bwe ntunula asula mu kasitoowa bwe ntunula maama gyali n'eŋŋaana ye Mukama nnyambe njagula ekibanja nga ngula kibanja nali mpezeza ssente zange emitwalo egi 3 akakadde k'ebiseera ebyo mu kuvungisa ssente nga bakuwaamu siringi 7 akakadde nga bakuwaamu 7 era nazivungisa naye nze natandikira mu mpya okukola agendanga nkola mu mpya nga tumaze okuvungisa kuba tusaalina zenvungisa nengula ekibanja siringi emitwalo 2,155 ewa kabule
weyongerako maaso katono ekyali ekyandibadde ekiddako naye ate awasookera ddala kiriko yiikanga 8 ekibanja kyewagula kyali kinene nakati kikyali kinene kuba sizzangako kyaki naye yiika 8 kimala kubanga taata yatuuka ekiseera ne mugamba neŋŋenda ennyumba gye nasobola okubazimbiramu yali ya ssubi nga neetooloovu eti eringa ssabo nenjizimba nembaga akakati taata jangu obeere wano ne maama naawe eyo vaayo jangu mukole kino muddemu mubeere mwenna nga ekibanja ekyo kyalimu kisubi nga basobola okuyiisa omwenge ajjamu ebidomola byabwe 7 oba 6 ne batunda ne bafuna sukaali ne sabbuuni paka taata yalwala mu 8 nga mu 8 n'afa netumuziika awo wennyini kaakati baganda bange waliwo ne bataata abalala ne baani ninga eyakola ekijja kubanga bonna baabaleeta bali awo kati awo bwe ntyo nina kembadde ndeseeyo kaakati tukyali awo noono omuvubuka gwe nagambye Seruniina waliwo n'omwana omulala baamuyitanga Asadu nga be balandiroodi b'ebizimbe ebyo kwe twabeeranga nga Dr. Walakira gwe nagambye mutabani w'omugenzi Misango eyali nannyini bintu bino ye yali omusika ng'alinawo kakalina kwe yabeeranga nga we wabeera omwana oyo Asadu nga mukwano gwange tuli bavubuka yajjanga capati ezaaganye olwo nze kaashiya kati ebintu bikuze nze nkola bwe tumala okutunda kyayi bisumbuusa mandaazi biki byonna sente nze nkwata omudidi nenyambuka nagwe wa Haaji neŋŋenda ne tubala sumbuusa zaabadde mmeka capati mmeka gundi mmeka kaakati waalingawo Bahaaji abaaterekanga minzaani muno mu hoteeri mu restaurant kubanga obunankane obwali ebbali obuyumba bwabwe bwe baali bakookerako nga buyabayaba batya okubumenya ne bazitwala bagenda batubbako minzaani nze nali nsembyeyo tugenda okujjenkeera nga baŋŋamba tewasibyeyo nze nasibye lwaki tusanze waggule eŋŋamba Seruniina oba yali yagguddewo Seru naŋŋamba nti nze nange nasanze waggule saawa ziwereezi tetunnamanya nti waliwo kye baatutte Haji Sowedi ne kiti Haji Sowedi yali atema nnyama ya kiti nno oba taata woono arasa n'ennyo Seeka Kiti yali kitaawe yali namusambi wa mupiira Haji Kiti naye ku bibiri si byawula ayinza okuba aidha nga kitaawe obanga muganda we omu ku bato be kati Haji Kiti ajja okutema ennyama agenda okutuukayo nga minzaani teriiwo bakomawo ku hoteeri abaana mwakoze mutya minzaani eriwa batubiirawo ate omanyi omuntu ataakoze ekintu twekazakazaawo ani yagirabyeko tetumanyi nti ebintu biri siriyasi batututte batukubye kwerosi batugamba tubawaddeyo essaawa 4 bwe ziwera ssaawa 10 nga temunnafuna minzaani muwedde abantu bankolanga bw'olaba gundi nga bw'olaba Yesu bwe baamukola nti batwale Balunabba simanyi batulekere Balunabba Yesu bamutte kubanga baddira Seruniina ne bagamba oyo tubadde naye ebbanga bawala ba Haaji tubadde naye ebbanga Seru tumumanyi tabba naye ono gwe tutategeera ono bali kunze nemanya nno nti gikoze giwunye ngamba ngwambale naye kakati nziruka ki bajja nakunnondoola nayogera dda gye mbeera naki bagende bankwatireyo era naye nga sirina kye nabbye kambeerewo ekijja kikole ki nga ŋŋenda ewa Nnaalongo wange oli gye nava nga mugamba ekiriwo nno kiri bwekiti ne bwekiti sinnawa nno na musolo nali nkyali muto ne mbagamba naye essaawa yonna Kigozi aliyingira ekkomera bw'obanga ofunye akadde n'oyitako mu kyalo oba ŋŋambiranga bintu biri siriyasi bwe biti kuba sigenda kudduka nga tubeerawo era nabeerawo ne bajja nga bankwata mukono nga batwambusa ku poliisi
kati nga bwe nkugambye nga bagamba kati hoteri mwaji yasigaliddewo tetulina mukozi mutuwe Seruniina oyo agira asigala wano nga baba wa Seruniina awo nze ate aliko agamba nansigalayo namalawo ndowooza wiiki nga neegayirira omusajja oyo Haji Kiti amugamba munnange nga bwondaba era singa nabadde wakubba kubanga ne ssente zino ze ŋŋenda nazo nze sizikwatangako nga zange ntambula ne ssente eza caayi eza sumbuusa ate twatundiranga ddala nnyo twatundanga ŋŋenda n'eza sumbuusa n'eza caayi n'eza mandaazi n'ezaki n'ezaki zonna singa ze natutte naye sinze nga nti olina gwe wakolaganye naye konza ate Asadu mutabani wa gundi wa Dokita Omulamba yayinza okubba minza kumbe Haji alina mutabani we bamuyitanga Abbas yali mubbinga ne mukubba bamweyazika ye yajja naggulawo najjayo minzaani Abbas yennyini owawa kati olwo omanyi otya nga maze kuva mu kkomera bantwala paka Luzira minzaani bagibazeemu emitwalo 5 ebiseera ebyo nali sinnagula kibanja kiri kye nagambye nga sikwatangako nakwabiri nga gange oba nakoleranga ena nga sigakwatangako nga gange yadde 10 nga nalijjawo kaakati ntuuka e Luzira nsanga abasajja ebiseera ebyo ekinneeyimirira okimanyi balijidde yali yakafulumya oluyimba lwagawalaggana nga nduyimba okuva ku ntandika okutuuka ku nkomerero kati mwalingamu enjeyo ze bayezesanga gundi domu mwe basula mweneza abasibe gwe nakwatanga nembanga asunajjita nali namulabako nga manyina amazina gazina kaakati abasibe nga bafeese kuba kuŋŋaananga bonna ne balaba ne bagava naye kalinga balijidde yennyini kayanga Kwanza agawalagana mu nkola tuli batutudde tuli gazimbira obusisira yenze mbonabona lwaki nti balijidde nebuuza mbonyabonyani nga nduyimba nenduva wano ne banfuuwa akawunga ne bakwokya akawunga nga kyekyobugagga ekiriyo si wogituusiza wogenda badda nga kyekyobugagga ekiriyo okufuuwa akawunga era nze saakubwa ku mbooko yadde akatono bwe kati nakamu ate ebiseera bagamba embooko yali evuga nnyo bw'ofuuyisa obubi wali ku kidoli mbooko oyo atayimbye mbooko sirina na kye bansaba wabula ekyo kyokka wabeerayo ebbanga ki myezi 6 n'okomawo kaakati ekintaasa kyokka kuyimba okwo ŋŋenda mu kkomera abantu batandika okumpa amagezi olina genda okweyimirira ŋŋenda okugira kuti nga baŋŋamba taata wumulwadde maama we yali ku kitanda nenga nti kati gano kaweddemu ani agenda okunneeyimiririra nve mu kkomera ne baŋŋamba kkiriza olunaku oluziba teruddawo naye nga nzikiriza kyesaakola kubanga kati okutuusa essaawa eno nandibadde neegaana ki kitegeera kakati ntuuka nfukamira mu nsonda ne ŋŋamba Mukama Katonda kabansibire ebibi byonna bye nakola okusooka naye kino kyo kimanyi nti saakikola ŋŋenda kumala gakkiriza nenzikiriza omulamuzi nantunuulira nti yalina mukyala nagamba otegeera bulungi onze ntegeera ow'ekitiibwa omulamuzi nanga kale ojja kudda enkyakusalira ekibonerezo kati bwentuuka ne bagamba wakkiriza ki okkiriza otya byotaakoze olumulimu abagezigezi byegaane abalala ne bagamba nti ojja kuba obuzaabuzizza omulamuzi kaali kwatako kusiba agenda ate kubonereza nnyo nenga kijja kijje kanzikirize nzikiriza nangamba nkusibye emyezi 6 ng'okola n'amaanyi kuliko omulenzi bamuyita Waswa yali yabba mbaata ya mwannyina n'agamba nange kanzikirize manye nti kayemba lwe tukola teruddawo konze bwe yakkiriza bamusibye emyaka 3 lwakubba mbaata nedda ndowooza Katonda ye yalaba ng'oli ye yakikola era yase yakaaba nagamba bakusibye wa minzaani bakusibye emyezi 6 emyaka 3 ewe mbaata naye Waswa yanzesa kuba namulekayo yasigala akaaba yadde amanyo wewe
Kakati emyezi egyo ejekkomera ebiseera ebyo simanyi obaana kati kye bakola bwe baba kusalidde buli lwombala ennaku ezeeno ebweru ennaku 10 gwe mwezi gwabwe ogwekkomera kati ogenda okukibazaamu nga nina okukola emyezi 4 emijjuvu n'ennaku 10 ye nina okumala mu kkomera bampeerawo transfer kubanga Maction Bay si y'abanankani si y'abantu basalire oba olina okugenda mu prison farm okole bantwala Kasese gye bakusibira gye bansibira bagiyita Ibuga prison farm obeera wano nga eriko futi 10 yiika 12 eza kasooli era ezo prison farm zezirima kasooli luzira biki ebyo sokundi ze birya n'endyoka nzika ku nkumbi Kasuku gye mbadde simanyidde awo we nategeerera obusibe omutinga bwe bagutemye bwe baguteeka mu nkumbi empya etawagaddwako n'omuti gwe batawoddeeko nakwata nti n'ennima n'enzija amabavu ne gaabika ku lunaku lumu ng'omuyini gwange enkumbi yange njirabira ku musaayi bankuba emiggo awo we nategeerera ekkomera si kirungi kubanga nabanga nsigadde mabega oli mampolampola engalo zikuluma okwasizza mabwa naye Katonda era alina engeri gy'agaba obuyambi waliwo ekisajja nga heavy nga naye gwe mwana gwe wakola kine munyumiza story yonna nagabambi nze ne bwe bansiba nze nina kye nakola naye kati nangamba naye kati olaba osimbanga wendi owulidde nti ye kati Kayemba tebunnalaba bababala kiro mugenda ku nkumbi odda 10 za kawungezi akawunga kabasangayo awo olinga wofunira kalembereza kubanga ogenda ne line eti nodda ne kuzaayo eka toddayo ng'eri mu kkubo omala gituusa gyeko kubanga atewo ubana alimawo batya naye abaana balwala ebiddukano abaana balwala kine bafa kati omusajja ono yankutula ku mboka ezaali zigenda okunzita yali manga bwati bwatuuka mu maaso n'ansala mu maaso nenzija n'entuuka we yatandikidde kuba lyo lyali ly'amaanyi ne musanga nangamba ojja n'entandika okubeera mu bataana abakulembera bandi eri ntunulako nange emabega mpulira embooka ekaaba nanga alima tugende makomera geddanga n'ennima ne tugenda kati nga nafunayo ne mukwano gwange omulala bamuyita Madooba afumba mmere manyi bayinza okusenera supu oweruzira oba makomera ago nga supu n'akawunga ke bakuwadde nga mulimu ebijanjaalo 6 ontegedde kimu 2 3 6 kati n'atandika okumpa ebijanja excuse me n'atandika okumpa ebijanjaalo nga biwerako oyo Madooba otandikira ku buloko baba fukola hafu ndoza hafu buloko ene engeri gye kataba kasenge gya kagundi obanga ali amazing brand otandika nga togimalaawo yadde kota yaayo naye bwe otandika okukola n'okulima afu ogenda okulya nga gundi buloko yo nga tekyakumala ng'oyagala kulya akaakalala kati ebbanga lye namalaawo eruziraawo ne bankuba transfer n'engende eyo Kasese egaali y'omukka yali ekyatambula era bwe namalako obusibe bampa sente ezintuuseeka naye nga sapatu naziryamu dda sente nga sirina ndi ku kigere wagira mu bigere nazitunda paka bwayise train yandeeta paka e Kampala naye bakuwa ezikutuusa awaka we baakujja obeerawa oba olunaku bakolera sente mmeka abe bwayise baali bali awo nga ntuuse banta mu Desemba ng'ebulayo obanga 12 awo bwe watyo ng'ebulayo nnaku bunaku Christmas etuuke naye abantu abajja okundaba bannange Kayemba kulikayo nafuna sente olwo nga bamaze otegeera nti oli omwana ye yabba kubanga ekirala era ekyabakakasa mba nkyalina ku poliisi wali ne bakomawo waliwo omwami bamuyitanga Sula yali atereka mu kayigo ng'aterekamu eggaali ye yali mpya Avoni bajja ne bagiggula ne bagitwala ne baga nti kitegeeza mulimu omubbi omulala bw'ate Kayemba yavudde mu kkomera najja n'atwala eno
omuntu atumanyidde bumanyizi kati atandise okubba ekyo kyokka kyekyantaasa n'okumanya nti saalinze ne bampa ssente ne ngenda ndya Christmas y'ebiseera ebyo 87 eya nenjiryako ne bakadde bange ng'ate n'akasente nninamu n'akava mu kkomera naye bampadde abazira kisa. Kati awo ogenda otya ewa Ssebatta? Ewa Ssebatta nakomawo nenkola kuba ekifo kyange nakisangawo tebaŋŋambako nti oba genda oba kiki natandikirawo okukola era nenzira mu gundi naye bwe nawezaawo akasente ne ŋŋamba ati akati wano nina kuyiiya byange. Wakutamye? Wantamye wate munnange oba olinda ki ekiddako. Bwe nafunawo akasente ne ŋŋenda mu katale ne nfuna omudaala ne nteekayo ebbinika zange ezi ey'amata n'ey'omukalu ne nfuna abaana abantambulizaako caayi nenkola nengula eggaali nengula leediyo Sankai manda 8 obulamu ne bweyagala naye kati mba ndi mu katale omwo ne bagamba akatale bagenda kukamenya tukole akatale akapya emidaala emipya saafuna mudaala yalimu enguzi ngenda okugira nga nsigadde mu bbanga sikyakola nentunda eggaali nenjirya nentunda leediyo nenjirya kati bano be naguzanga kyayi omwami bamuyita Ismail Maswaswa ye yaŋŋamba naye Kayemba lwaki obeera awo oyagala kudda mu kyalo jangu oyiga okutikkula emmere ku loole yange yali aleeta matooke sitandise okutikkula nga teeka wano era nga nakuwagulidde emmere tobeerawo kasuku digira nti ndikuba nti olikuba oliza wansi n'ogujja mu makkati omunwe ettooke eryasibaliti naye ndikuba nti omunwe ne gweweta guti ne guvaayo naye ndisikayo na wano wansi ne mmogola nti tugenda okumalako loole nga nina ettundutundu ly'ensawo awo obulamu ne bukyukamuko kubanga nali nzizeemu okufuna ssente kati kuliko omulenzi bamuyita Katende muganda w'Amaswe ennaku zino namuwa ebiseera ebyo namuwa ne muto wa mukyala wange n'amuwasa era ye mukyala gwalina Katende aŋŋamba nti Ssebatta atendeka kunzivaawo bakabugo basebbaale ba Siraje Sebbanja ba Lutaaya okwaliko n'abayimbi kyabalala baali bamaze okufulumaawo bafulumiza ennyimba ebiseera ebyo nga kadongo kamu yaliko era baalinanga abaguzi ba teepu banjawulo waliwo abafulumizanga wa Lusiini abo bonna baminsaki igozi tennaba kwegatta bakyali mu Gibrozi simanyi bikoze bitya eya Lutaaya kati nga waliwo Lusiini waliwo Kasiwuukira naye Kasiwuukira yalinga okusinga agula abantu aba Ssebatta n'omuzeeyi Segamwenge ng'abalala tabagula tabamatira kati nga balala bagenda ewa Kasajja Emporium abalala bagenda waliwo bayitanga Nick Studios yali wano ku Room Street nti kwanza agira nti ye ng'asomesa buli lwakusatu era omusajja Ssebatta kyemmutendako simanyi bwe yatuula n'avumbula formula ey'okuyiiya ennyimba ez'akadongo kamu ng'akisomesa busomesa n'okikwata nti baziwandiika be bati yes naawe n'okyekolera twatandikanga na introduction ne tuddako summary setting ne tuddako full summary n'okola climax then education and conclusions amakulu agali mu luyimba n'oggalawo ng'ate osomesa nga bwe boolaba kuzize bwe yagamba nti eyo yettaala gye mbawadde okubayambanga alina kyatategedde abuuze ŋŋenda nti naawe omukyala ky'olina okumanya obugagga bw'omusajja buva ku gwe pimanga ensawo y'olyoka osaba ekintu n'okukwata obulungi ky'olina ekitono kati olaba nti aba akuyigiriza ng'ate bwakusiiba kati n'atuyigiriza naye ng'alina olunaku lumu lwakusatu lwokka namalayo ndowooza emyaka 2 nga tukyali mu kusoma okwo mu 94 yali Christmas n'atoga nti abaana mwenna mutandika okuyiiya ennyimba tuyiiya ennyimba olwange kuliko omulenzi bamuyita Bukenya oyo gw'olaba bwe njogerako ye yayiiya oluyimba lwa muli asooka era y'oli kino mu kuluyimba naye lwakuba mu kuzannya gundi mu kuzannya video
ate gwe bayita Tebasuulwa Mugerwa ye yazannya mu video Kenya yali amaze okufa. Kakati ne tukola ki? Ne tuyiye ennyimbe eteepu eyo yaliko abaana 6 nze Katende Bukenya Nsibambi oba nani omulala abalala ababiri mbeera bidde ne tugifulumiza ewa Kasajja and Sons. Teepu eyo n'agifula era yagituuma teepu the best of Matendo demonstration school. Kati n'atuwa emirimu mu Matende enkulu naye twatandikira mu byuma nga bw'omanyi tusitula byuma n'okujja ku stage n'ozannyazannya Katemba wange n'amulaba nga mulalamuuko kuba nali nazannyako. Kayimbira eno yali etandise nga bazannya okuba kyenzijukira awo batandika mu 8 oba 81 abakayimbira nange eri nga nkyasoma waliwo omusajja baamuyitanga Segawa ebiseera ebyo yali akyasoma naye n'avumbula ekibiina twakiyitanga Nyonyi Ntono Dramatic Society gye natandikira Katemba. Kati ngenda okujja ewa Ssebatta ninamu agenda okulaba nga Katemba wange mulala n'aŋŋamba kaakati okuva n'olwaleero oli mukozi mu Matendo. Nentandika okuzannya ennyimba ezo era okutandika okuyimba ku stage natandika n'olwo oluyimba lwange nalutuuma Kambube. Nentandika n'ennyimba oluyimba baaluyitanga Enjo nga nduyimba ne Justina Nantumi. N'ennyimba waliwo gundi buweke bwetaaga obulamu. Waliwo ndi muyaye piwa olwo lwakola era lwatambula nnyo mu bantu era okusanga omuntu atamanyi ndi muyaye piwa nga yali muto nnyo oba nga teyaliiwo naye yaliwo mu biseera ebyo alutegeera. Nze naluyimba mu 9 twafulumiza teepu eyo yaliko ekijjulo ky'e Bulaaya buli muntu yalinako era oluyimba lumu. Nze mukyala Ngobi mwami Ssebatta kwaliko banaalisi Nabatta zaali ennyimba 6. Kakati tubeera mu Matendo omwo kati kanyanguye kubanga tulina okuvaawo awo tutuuka mu Matendo omwo Mulindwa Muwonge twali tugenze kukola ne Paulo Kafeero n'atukubira essimu nga tulina omusajja bamuyitanga Mbalire Kateeteeyi. Mbalire Kateeteeyi basudde yamuyimbako Mbalire ndifa nkutendereza wafuukira ddala wafuukira ddala simanyi luwuzi lwensiba endira nywere oyo gwe yali ayimbako. Baawona accident mwe yafiira ye basudde kubanga Mbalire yalimu ne Busuulwa Celesti ne Serunjoji muto w'abasudde ne Nakayiza. Ebiseera ebyo yali mu Kambalire naye ye Nakayiza yafa accident eyo yamotta. Ekintu kyafumita eriiso wano ne kituuka paka ku bwongo. Kakati Mulindwa Muwonge atukubira essimu n'agamba Kayemba olina Embalire awo nti bangambye muli Kasese ko ffe tuli mu kkubo tudda tugenda kutandika leediyo wano naye wandibadde mujjako wano erubaga ne tulaba temunsobole kofe yi muzeyi tusobola ate kati kiki ekigaanyi nga tugenda n'Embalire wange nangamba noonyezaayo ne ku balala natwalako Kalungi omusajja oyo yali azina mazina ewa Ssebatta nga mweru bw'ati naye ye nga ye n'oluzungu olungi bali bati ate olwa Peter olumanyi yakananga kuyitaba yayitaba emirundi mingi n'akoowa naga nze ŋŋenzi sijja sobolawo wano wagaanye n'agenda kati ffe twegumya kubanga ebyo ekyamazima nga naffe si ffe balungi naye nga era oloba nomanya agamba kino sijja amuddemu mu Luganda naye ntegedde kyangamba. Kakati interview gye twasooka okukola yali y'amaloboozi like a drunkard, like a Mutoro, like a Munyankole, like a Munyarwanda, a Northerner. Juba n'amaloboozi kyamalala buli wamu bwe banteeka nze nafunangawo kamu era Peter bwe yajja n'awulira mu maloboozi ago n'agamba ggwe musajja ggwe olina omulimu wano ku Super TV
bano olwali nze natandika okubeera omukozi wa super nga tennaggulawo nga tukyegeza mbwegeza kaakati nembalire n'amugattako naye nga mbalire ye yali n'eki nga mulungi mubazeeyi naye bino ebirala teyali mulungi kati nze ekyo kye nabasingako kati n'awandiika skits department n'atwongerezaako n'abalala Maria Mundagire Muzeeyi Christopher Mukiibi ne Kagatto we yansangira Kojja Kagatto yansangayo Kojja Kagatto we yansangira ani omulala Sava Kalimu Sara Kagabane Eva Kiweweesi Atibu naye ne bamuteeka omwo Atibu jjukiranga yazanyanga nga Kalemanzira nga yakava ku Kayibanda ku CBS kubanga yaddukayo yali original Kayibanda walinga wani mu bannakatemba awo nze nempita Ganja naye bo baali baluvanyuma naye ng'okusooka skits department yalimu abantu abo kwalingako n'omulenzi nga bamuyita Musaayi Muto Steven ne tukola Super FM okugenda okugulawo nga tulina skits department eyakabi nga tubeera ne skits ez'enjawulo 10 eziyita buli lunaku ng'owulira kalala ne tukola akayimba k'essaawa eno nga buli ssaawa akayimba ako kavuga natuuka okuba ku kayimba ako nga nze Winnie ate nze Besigye kuba nali mulungi maloboozi nga nze Matembe nenkolalako mukulu Nsibambi omugenzi yali Katikkiro Baiten owa Uganda nga mukyalawo eyasooka afudde agenda okuwasa ono gwe yalekawo Namwandu ow'oluvannyuma ne tulukolera mu luyimba lwa Sebato olwa Saamu wange nalukola ne Sara Kagabane najja ku Super n'agamba Peter tinsalira CD eyo njigule Peter n'amugamba sijja jiguza wabula bagikusalira njikuwadde bugwe nze nabanga ntudde mu ddoboozi lya muzeeyi yakyalako ku Super aba SF sobe ebiseera ebyo babayitanga batya sikyajjukira ne kuliko abaana abamu manyi balinga bamanyi Oluganda ate nga bawulira ebintu ebiyita ku radio na bikiba bimuya baga naye mutulageeko ku musajja ayogeza muzeeyi wa naye nga nze gwe babuuza mbagamba abaddewo wano oba azeewa nga nze nno ndowooza banoonyeza mbooko naye nga tebaalina ntabbu ebiseera ebyo kubanga nagendanga ne ŋŋamba nti abaakasenda bazaana mbawadde ente kati oli nga bw'omanya ebya production eddoboozi yaligezangamu bugezza katono n'ofuna oli yennyini gw'oyagala ng'era abamu balowooza ye gwe oli yayiseewo kati bwe ntyo bwe nnyengera leedi kati olwo n'ofuuka otya omuzeeyi w'ebbama omuzeeyi w'ebbama ye namutandikira wa Sebatta ewa Sebatta bwe tutuuka eyo bamaze okutuwa omulimu abaana nga kuliko Sebbaale ne mukazi we kuliko Kabugo kuliko Lutaaya kuliko Yiga kuliko Hasani Nyanzi ne muko Sebatta omugenzi Pulosi nabigumira ne bagamba omusajja ono atufunamu nnyo tugende ekyamazima abaali bavuddemu yali Cream nga mulimu ne Siraaje Sebbanja ono muzeeyi Kalali ne bagenda ne bakola ekibiina bakiyita Nantalabika gita Singers kati bwe bagenda Sebbanja ono ye yakolanga obukadde nga yazannya obukadde nze nzannya birala naye twali twatuukako ebuyikwe nga waliyo omusajja gwe twakubanga naye ebidongo ebyo ng'akuba Besigye nga bamuyita Nkambwe Henry yali bba wakuula ono maama kinene yali bbaawe ebiseera ebyo ng'alina kitaawe kaawonawe yazirwanako ebbama ne tugendayo ng'omusajja oli n'atandika otunyumiza olugendo lw'ebbama okuva lwe baabajja kuno gye baayita bwe baatambula bye baakolanga nga ne kombati agirina kaakati nendaba ebiseera ebyo olw'okuba nali ntandise okuzannya obukadde ne mbeera interested nnyo mu mboozi ye ne mpulira nga nze muzeeyaani
muzeeyi w'ebbama kaawonawo era nampa ne ku byambalo naŋŋamba ebyambalo ebyo mbikuwadde nembyambala abiriko ebidaalidaali yabanga kyalinga ame green nga tekiriimu kibomboola nampa ne walingawo ekicupa bakiyita zinzimiya nakyo nga nkiteeka wano olwakuba olutalo nali mmanyi bulungi luno olulwe na luno nemba nga ndi informed ku bintu ebyamagye ebimu kati olwokuba luli yalunyumya na bino nabibeeramu nko mbimanyi nenfuna sitole nenzijula mu bwongo kati nenjagala mbeere muzeeyi oli ku bakaawonawo bali nembeera muzeeyi kaawonawo era bwe nasooka okwetuuma muzeeyi kaawonawo ow'ebbama kuba ebiseera ebyo ng'abazeeyi abo abaasimatuka olw'ebbama nga babatuuma bakaawonawo nentandika okubinyumyangako siteegi naye ng'abantu bafenseko kubanga nayongeramu ebyange nobiwa supu nembiwa supu nanoga kati abantu nga bibanyumira kati bwe nateeberezaamu ng'abaana bano abamuzeeyi mbamba lyazaamanyiza okutwala ekyambalo kyabwe kino kintu kya busika kyabwe okunyumya kitaabwe kye yali naki baba balina kulaga kintu kino nagamba nkambwe nemugamba nkambwe nkubuulire ti njagala onkwatira ebyambalo bino biddize muzeeyi yadde yabimpa naye akuuma ebintu bye kino kintu kyammwe ne bwali baavuddewo muliraga abazzukulu be taata wammwe yalwana mu lutalo yalirwana mu sematalo owookubiri ekintu ekyo mukitereke nze nentunga ebyange kyekyo kyolaba ekiringa bulangiti nenkitunga nentandika okizanyisa bali nembaddiza ebyabwe mbagamba sikiba kirungi kutwala kintu kyammwe sisaanidde kusikira kintu kino kitali kino ekya famire yammwe mukisigaze mukikiraga abazzukulu ne bakisanyukira era ne bakizaayo ekyambalo paka muzeeyi lwe yava mu bulamu bw'ensi ndowooza oba kati baakiteekawo era be bamanyi ng'ekijjukizo ng'ekijjukizo kati okwatagana otya ne bakiddaawo mubeere babiri tukola n'embalire batuwa porogulaamu ey'akasenda bazaana nze mbalire ne Stewart Mutebi mbalire yali shaayi nnyo nze nali musinga obukujjukujju ne tukola kaakati Sematimba n'alyoka atugamba mwami Sematimba honorable si kuyisa mu maaso mukama wange n'alyoka atugamba nti mugenda kola skits zino singa zibeera sponsored mujja kulyangako 10%. Skits ne bazeera ne bazitwala tugenda okubala engeri gye nali nkola skits ennyingi omwezi gumu nafuna emitwalo 6 ng'ate mu musaala nkolera 3 kamani ne kajja muzeeyi n'agamba ebyo mbigobi enkaaga lyammwe teyali bawa 6 yali yange nze ng'omu yazikuwa yazimpa naye awo wekyakoma nagamba kati ekyo kivuddewo mukole skit njagala skit mukole bukozi kiri ekya percentage kiveewo ekyo kiveewo era ne tukola waliwo lwe twetikka ku leediyo zonna ne tubeera namba emu nga supa namba emu olw'ebyo bye yali ekola akayimba nga supa teviikako ebyaddala nga bw'oba oyagala kusanyuka nakuggwebwako birowoozo ate nga n'amawulire gabayo n'ebirala n'omupiira ba Stewart gye bali akati wenzijira okubeera ne bakkidaawo mbalire alwala n'afa nga twakamala ndowooza naye emyaka 2 oba gyawera 3 sikyajjukira bulungi kati Peter n'aŋŋamba noonya omuntu gw'ogenda okukola naye sigenda kunoonyeza nempita Ganja nempita Kasasa nempita Sebanja muzeeyi Kalali waliwo n'omulenzi omulala gwe bayitanga Sembusi ono yazannya Sembusi mu lumbe lwa Sembusi yakolanga ne Matiya Luyima bonna ne mbayita ne bajja ne babagezesa amaloboozi gaabwe muzeeyi Kalali yandibadde ayitawo naye yalina ekizibu kimu ng'asooba ng'ate leedi yeyagala okuba epanchira yini oveewo eyagala badduka kati okusooba okwo ye kwe kwamulemesa
n'avaawo. Ne ŋŋamba bano nti mmwe basajja mmwe mulaba mwe muli bayiiya mulaba bye tukola wano. Skits muziyiga okuziwandiika muwandiike n'obuyimba bw'essaawa eno. Wano temugenda kuvaawo bwe mubanga mwagala. Bakidaawo ye yasooka okundaba nze nali simumanyi. Yandabira Kawempe. True story. Simwogeddeeko bubi kubanga mukwano gwange muganda wange. N'aŋŋamba muzeeyi tomumanyi naye nze nkumanyi. Nze kiye ekyamazima muto ku nze. N'aŋŋamba nze nakolako radio ya Sitenda simanyi oba oba yagendako ne kusimba. Ndowooza radio nno gye nali ngenda okusooka okukolako yali Simba. Wabangawo simanyi ekitone kyo manyi ekitone kyo ow'ekitone kye yali awo ng'ebeera mu Koni Nalugwa ne Katongole omutongole. N'enkola y'akantu nali nkozesa Besigye oyo naye ng'owuliranga Besigye yayogera. Muzeeyi Aga n'abuuza nti omusajja oyo abeerawo, omuvubuka oyo abeerawo. Waliwo awo obukokola oba kubanga jjukira waliwo Supercharger ne Gombya n'Amooti. Kati awe yakuba olukokola saamutegeera kuba tebaŋŋamba. Namala ate kufuna mulimu. Ne balyoka banga gutwali tukwagala kusimba. Gundi yakunoonya nga tamanyi wakojja. Ezo ebiseera ebyo zaali nfu. Kaakati bakkibwa ŋŋamba n'aŋŋamba nze ye Sendagire Joseph. N'aŋŋamba nze Sendagire Joseph na bino bye nsobola okukola. Ne mugamba oti ye. Paku namba yo nja kukubira. N'aŋŋamba namba eno si yange naye ojja kunkoonangako. Nkole ki? Agirina mukwano gwange ate nkola naye. Era bwentu bwe namufuna. Muga kuba kusatu nno gye tuli tewerabira okujja. Najja Katonda n'amuyamba eddoboozi lye. Daudi Ochenge ye yali PD. Peter Sematimba ne basiima eddoboozi lye ne bagamba ojja kukola n'oyo. Eddoboozi tulyagadde. Yadde nga ne Kasasa yali asobola obukadde. Ne Gundi yali asobola obukadde. Oba walabako Ganja mu luyimba lwa Kibijjigiri omuliraano. Ye yali chairman yali atambula Mwami Kagga. Yali atambula nga agira ati amagulu. Hakati Seba Gundi Sendagire ne mugamba ogenda kujja tugenda kutandika okukola. Naye kye njagala ojje ng'eyalwana ebbama. Naye wawulira nti mukwano gwaffe yafa. Kati nojja okubagize. Naye ogenda kubeera awo nga nkubuuza lwoddayo owoza nkya luli. Paka bwe bali kumanyiira. Ojja kubeera nga ng'oyingiramu katono togenda kusooka kukola wenna kweyanjuluza. Kubanga ojja kubula nti ye. Najja ng'olumu mwebuuzaako wamma Gundi. N'erinnya eryabakidde awo. Ekitali musango gutali musango nti kibi. Nse nali mu. Nga nze maze okweyita Muteweta Lukambuzi. Mbalire nali namuwa Muzeeyi Mutini ndidde bikunivu. N'erya Mutini ono ne tulimwongerako kubanga yali asobola okuseka enseko za Mbalire. Ezo zaali za Mbalire. Omusajja n'akola bulungi n'akituulamu. Era awo we tutandikira. Kasasa ali awo akola skits. Ne Ganja wali. Kati kutuusa lwe twafuna kalakita ya Ganja nga ebigambo bino ebyaffe basobola okubikyusa mu luyaaye. Bagyekolera babiri ne Kasasa. Eyo tetwagiriimu. Kati ne mbaagala nabo twegatte wano tukole gurupu y'abantu bana. Era bwe kyali. Ne mbagamba kino nandibadde nze founder oba nze neyita director. Naye njagala twenkana okusobola okutambuza omulimu gwaffe obulungi. Kweyita abazeeyi b'ebbama. Weebale nnyo nga ffenna tuli ku gundi egi. Emu 25. Weebale nnyo. Taliiko nti ono yasinze munne. Ate era abaafunye omulimu oguleeta gw'omanya bwe watulyangako nga tetukutunuula nnyo wabula bwe wajjanga ng'otugamba ne 5 tugalya waliwo atuwa akalimu. Kuba waliwo we twakolera akakadde mmeka n'okusingawo. Oba nojjanga banno yagala bakubako nobagamba ne kantu kaddakiika 5 muli 3 Ti
asatu nga lyasonga gwe wala mu data ano n'oyongerako ng'olabye omulimu eyo bwe tutyo bwe tutandika okukola ne bakiddaawo n'okutuusa kati tukyali tuti musajja oyo talina buzibu lwakuba nti kati emirimu naye emirimu gy'ogimanyi egy'emikolo najjako kawo ku supalumu nange eno ndi ngamba nali ebiseera nali mu Kamunye bantumye interview alina mu t-shirt mmyufu butereevu bantumye interview y'abazeeyi b'ebbama ne muŋŋamba abazeeyi b'ebbama tebalabika bwe batyo kaakati era Kasuku nkwebaza ekintu kyenkwebazaako munno bw'olaba nga akukoledde ekirungi oba akwagaliza ekirungi omwebaza kyekyo kyenkwebazaako nti nabeera oba mbadde mu kalakita yange eyo emyaka gye ngibaddemu nali siteetanga feesi yange bwe nti butereevu muntu kummanya omuntu amanyi aba yamanyira aidha wasebatta obanga baamulaga nti oyo yazannya abazeeyi b'ebbama kuba natandika okuzannya ekintu kino nga bwe nkunyumirizza nga ndi muvubuka nkuze nenkisanga obukadde nembusanga nembwambalira ddala nga ndi mukadde naye ate era nnyongeramu nti bw'oba tommanyi olaba ate omukadde asinga kuono gw'olaba wano kati okutuusa lwe waŋŋambye nti naye mwami Kayemba oba Nzeyi Muteweta abantu bakumanye lwaki tebakumanya olyekweka paka ddi kuba kati nagenda olaba bakiddaawo avuddeyo emikolo agikola lwatu era bagamba nti Muzeeyi Bakiddaawo ye yakoze omukolo gwaffe noŋŋamba Kayemba gwe lwaki tovaayo Muteweta tovaayo n'obeera omuntu akolera abantu mu mbeera zo zibiri ekyo nkikwebaliza weebale nnyo so tugenda tutandika Muzeeyi Muteweta tugenda kubeeranga naye naye nga tetwogera biri bye boogera ebyabazeeyi tugenda kuba nti twogera bintu biri serious tugenda kuba twogera obulamu atubuulire going forward after this interview tugenda mumukomyangawo twogere ku mbeera egenda mu maaso kati wasobola okutwadvise kati gw'owulira gy'avudde yonna tasobola kubanga byalabye tasobola kubanga abisharinga ate naki naffe naye Muzeeyi Muteweta akola emikolo njikola okwanjula okwogerera kaakati ebirala n'okusanyusa kosi nakyo nkikola sobola okwambala nempita ganja lwakuba nti Bakiddaawo ate ebiseera ebisinga aba atudde mu mukolo kiyinza omulemerera naye nga si lwakuba Kasase yandibaddewo yatambulamu Kasase ali South Africa ali South Africa bali ne Kasodde bile Kasodde bali ne Kasodde Basangoma simanyi oba nino mwami oli omulaba azze kumpa mboozi ya South Africa South Africa yagiyita wansi ati n'ayita mu mpologoma yali afudde nere bamusibako naye oba bamulyako ekitundu namusanga mu mmotoka yeyanvuga mu ride now ku Saturday motoka yange yali mu garage nangamba Kasuku eyo gyobere Santoni mumusaaga ekiri eno wansi ku ground ali mu bwayi agenda kunyumiza bwayise we South Africa esebo ali gundi ali eyo naye obudde tujja kubufuna Kasuku abantu tubabulira ebintu bingi ebyokuyiga omuvubuka omuto byayinza okujjamu abakulu mu myaka gyaffe kuba kati nze byempiseemu mu nkola y'emirimu mu nfuna mu mbeera ez'amaka bingi omuntu byayinza okundabirako byayinza okunjigirako abavubuka ndowooza mu byokukola emirimu owulidde omusajja gy'avudde n'asobola okubeerako sereebu abantu ne bamumanya naye naawe Katonda yakwagala bwagazi yanjagala bwagazi toyinza kutandikira mu house boy ate obwere okolera bitole bya mmere okitegeera oŋŋambye mbu omukazi wamugamba iti solo giwaata n'ogikuboti n'ogisaanika nenjinyiga nenjizaako kujjako nga kyesikola kujjula okujjula tokumanyi nkumanyi naye nkugabira nti ennyama yo gye waguze nze nga byennyama yo nkitegeera oba ennyama ya bbaawo gwe wa bbaawo emmere nyumiza egondi zino bazita atya
ensekere badde simanyi nti ensekere zikwata wano weezi ne naawe nanyumyako ku bulamu bw'ekkomera naye naawe nja bukuwaako experience gye nayitamu awo nga ndi eruzira kubanga wali akayumba kava kuno kaliko mita nga 10 oba 10 mita ziri mu bushawa bwe buti amazzi ebiseera we nagenderayo bwali bulamu kati mweyambula ne munaabanga nti ne munaaba kuba tulina gwotya naye nze olw'okuba nagattanga obuto ne ngattamu n'okuba nti ekintu sikirabangako nali sirabanga kunaaba kwa lukale bwe nalabira abantu aba buli kika awo mu kunaaba nandi baatugamba nga edda bwe wasulanga sabbuuni oti n'olyoka owulira bwe kitokota baba bakulimba tewabira baaliyo naye ng'era akukwana ng'omuntu bw'akwana layira ng'alina kyakugamba si byakugwira bugwizaawo era yakukwananga bulungi nnyo n'akudeddereza emboozi wabanga oyagala akawunga ndowooza emboozi egyo tujja otandika nayo mutyaba ginootinge emboozi y'ekkomera asooka agita tweta mu bintu bye twanyumyako wali tonyumizanga okkomera omanyi twabeerangawo tomanyi bwe twali ku monita nga baaleeta bino ebintu byabwe nga batugamba mutuuka 11 8 hours kale kale malokolo ino beerawo essaawa zo 8 ziwere olyoka ogende naye bannange muteeta n'alyoka ono ne mayende ne balyoka bakuwa emboozi ne nantubi olwogamba ya labbi ne musajja waffe nga mpozi twamuyitanga ani aliwa kayima twamuyitanga ani bontwe lwakuba Shafiiki simunyumya talina nnyo simunyumya nnyo wamboozi naye naye alina ebiboozi bye lwaba kati yajja kutya kamera wano jamuga jangu 24 naye nze mulinde emboozi y'ekkomera eyo ng'ate true story sirina kyenkulimba naakamu ati okunaaba okwo mulimu okuloota Kasuku tolaba bino byobeera wano olina mukyala weeka ofuna service naye bwe bakusiba omwezi ogwo oddayo ng'ate omuvubuka eyakavubuka oloota weekejja kati jjukira olina bulangiti ezi emu egyeyalira endala ogyebikka tolina weweebuzaabuliza era baba bajja kulaba kyewakoze sabbuuni n'awuuma poleji ono abadde mubi kandi ng'okaanise muteweta so neyanza webale kujja abantu jala basiibulamu ng'omuzeeyi w'ebbama kale emikwano gyange abadde bandaba essaawa eno nga nne Kasuku mbasiimye nnyo mwebali nnyo mwebadde okutulaba mbadde muteweta kambuzi kabiri nage bulungi banoberaga egyo omusajja nze kana hibisi muligani zaale mukyala enkyamira ttaana n'engene kabiri nga nze serupekera numba kabira muserebende nedde akafumita akabino mmeso wa kirisi mama bibi sekaso akambi akafa ensi w'empama mateme tonga baliranga muno ekisa kya mukama minisita kawonawo sikuba kati bansula ku ttaka kamana wansage The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange